Kale kakati walotalo lubalusewo wakati w'omukyala Farida Nakazibwe n'omukyala manyikiddwa nga Justin Namere era nga byatandikidde side zeyo e Masaka waliwo omukyala omu yavuddeyo nabeera nga ate munage alumiriza omukyala manyikiddwa nga Justin Namere okubeera nga ate munage yamutwalako emmwanyi mu biseera ebyo ebya campaign ezakamala okubeera nga teziggwa recently era nga omukyala ono yategeeza nti Justin Namere yagenda okubeera nga tamusasula akasente ke era nga ensonga zisobodde okubeera nga teziggwa bulungi nnyo ng'omukyala Minister Balamu asobodde okubeera nga ate amuwa akasente ako wabula Justin Namere bwe yabadde asiibula omukyala ono yamukwanza ebbaluwa n'abeera nga ate amutegeeza nti agenda kubeera nga ate munage amukuba mu kkooti olw'okubeera nga ate yasobodde okubeera nga ate amwogerako ebigambo mpu ebyakalebule wabula omukyala Farida Nakazibwe ensonga yasobodde okubeera nga atazingiramu era n'avaayo n'ategeeza nti ye agenda kubeera nga ate awagira omukyala oli eyavaayo okubeera nga ate munange awabira Justin Namere kakati n'otubadde tukyali awo omukyala Farida Nakazibwe n'afulumya obutambi obukambwe ku mukyala Justin Namere era nga bino byewuunyisa njagala kubeera nga tembikuzanyira mu butambi awo osobola okubeera nga ate naawe ensonga ezo omanya biki ebyo okubeera nga tebigenda mu maaso saidi ze tulaba tuzikalira ojja genda wansi awo obeere nga ate osulawo endowooza ate Justin Namere nga omumanyi naye tanyigirwa mu ttooka evuddeyo n'abeera nga ate ayisaamu Farida Nakazibwe gaali enkambwe era nga avuddeyo n'abeera nga ate ategeeza nti omukyala oyo Katonda yasobola okubeera nga ate amukkakkanya era mbu abasajja bamulimbalimba abasajja bangi gye bamukwawudde sako n'ebigambo ebirala bingi nnyo byasobodde okubeera nga ate ayogerera omukyala Farida Nakazibwe genda kubeera nga ate kuterawo olutalo lw'ababiri bano osobola okubeera nga ate omanya ki ekiriwo akadde kano tula butuzikalira bwe nabukugyeyo ensonga endala nnyingi nnyo nazo ngenda kubeera nga tezikutuusako nga bwe zirina okubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda Shaka Shirafu omufuna ku namba z'essimu eziyitawo ku busiteeka zijja kubeera nga ate akulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo mayidaati sana katulabe ki ekiriwo akadde kano ku nsonga ezo nga bwe nkutegeeza temubaawo gano obujulizi weebuli muzaira Chekabi n'awaana ababbi bye bino ebimu ebiri e Masaka ebiri mu kusoza Honorable Balamu abadde akoze mulimu gwe mulungi nnyo nga ye omuntu naye omuntu gwe bamuteekako mubbi typical thief era Balamu yakuterayini ng'agisalako busazi agaana abantu okwogera abuza abakazi Bulegeya yennyini gwe bawaayiriza y'omu abadde akwatiridde buli kintu kyamaani Bulegeya sibalina kumala lwaki essaza lya Ssaabasajja Kabaka mwalityobola okutuuka ku extent eyo ab'emmotoka babanja ab'engoye babanja ye kennyini Balamu gwali naye akimanyi bulungi yamugobera ki ku leediyo ye teyamubba wano teyabbawo ku Soroti TV wano wennyini teyabbawo typical thief omubbi akwata atya ababbi mbadde kuwangali abagamba kyandooza okwesiza tolina mbuzaabuza naawe tolina by'ombuzaabuza ab'emmotoka babanja ab'amafuta babanja ab'emmere babanja babajjangako petrol station zonna zibanja bagende ku State Square waliwo ekikolo bayita abantu ababanja omukazi oyo olabe eggwanga bwetaggwayo bamuteeke ku State Square bagambe nti babadde bagenda bakwatakwata abantu nga babaswazaswaza nze baali balowooza nti banswaziza nnyo Katonda oli munene we bale kunkolera ebinene ebisembayo mu bunene sirina wadde gwe nali nzibye wadde rabba bandi wadde gwe nali neewozeko ne simusasula kati ye aswala semaswaluko bonkusamoninza gwosamoninga olina obuyinza obusamoninga omukazi newunza n'omukazi okwata olupapula you don't have that right omusamoninga ngaani ne kooti zeggwanga bannange zirabye n'ensi eno kusamoninze okwato how comes how ensonyi zifudde obusungu mukwata muti ababbi nga mumuli babbi yaani boosi waani nze mbadde manyi nti ino kiringa woga nti Balamu waatakola oli lwakola oba omulala bw'alina okukola si kyo kibalonza ebwabirawo state ani boosi waani kakati kitegeeza nti ono bw'aba taliiwo lwoli supposed okubeera ku fulonti naye muli nnyo ku fulonti mulinga abalwanagana mweka onale Balamu saluti webalikola omulimu omulungi ate nkumanyi tolinaako Balamu tolina wadde akubanja akawunga ak'ebibiri kyenneekakasa oli musajja ali straight bwati ebintu bibeera mu mateeka niveni waliomwawo olaba Balamu yaliwo omwana wange ettaka nga walunaku lumu ku nsi yaleeta balooya ne basayininga ekyapa ebintu bya Balamu bibeera muwe biti era Balamu omulimu gwe badde okukoze nze nkwebaza naye olw'okuba nti oliko image y'omuntu gw'olina ne bw'onoŋŋaana okwogera Hello? Good afternoon. Good afternoon, sir. I have many missed calls from this line. Who am I talking to? Balamu, 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 Bala
Pardon? I have many missed calls from this line. Who am I talking Hey, how are you, Council? to? I'm fine. Who am I talking to? Sorry, I was confusing you with a certain chairman in my area who called Muyanja. You know, in the NRM mobilization. So in the morning when you called, that's why I said one. I'm thinking his onward call. Okay, and Hello? you are? My name is Justin Namere. Okay. I am the one who took your client to court for defamation. Yes. I was calling you that day. Hello? I'm listening by keeping Because quiet. my lawyer called me late to tell me that whether the mediation was money at midday. Yet for me, he told me 2 p.m. And I think at around midday when he called me, I think I was just reaching Mwama. Because he called me like 20 minutes to midday. I told him, no, the junior lawyer told me 2 p.m. So I was trying to call you to tell you that I called and called, but you didn't speak. Okay. Pardon? I said okay. Yeah, but for me, my suggestion was, hello? I'm listening by keeping quiet. That if indeed your client is interested in mediation, if indeed she is, because for me, I went to court to clear my name. I know I didn't do what she said I did. I know she doesn't have any evidence implicating me. Maybe the evidence she has implicates someone else, but not me. So for me, I was saying if indeed she's interested in mediation, it doesn't even necessarily have to move with the court calendar. That because the court has said come back on 18th and sit at midday, that is a must when you can go. You can even call me or you call me outside court with my lawyer. It doesn't even have to do with my lawyer. We talk, because for me I want one simple, something that I think is very simple. To just put up a statement and put her what she said about me. Full stop. I don't need a penny from her. I don't need her to pay my lawyer. I don't need her to pay my anything. So I don't think if indeed she's really after mediation, it has got to be at the remote of court. The mediation can be calling me today evening, and if it's somewhere. Okay, let me suggest this. I've given you a hearing. Court processes work through lawyers. Have your lawyer call me, and you'll be informed of the next date, hopefully in time. Yeah, and also I wanted to find out so that because I don't know what happened exactly. I don't know if you got a date, another date after that day. Just have your lawyer please contact me, because that's how the court process works, through the lawyers. Okay, no problem. Thank you. Balamusenga abadde asobola yalyogeddeko ne mukama we n'amuwamu replacement. Obulamu bwange bwonna sirabangako Balamu nga ali so bothered nga lunaku luno. Obuzibu bwonna we buva Honorable Minister, obuzibu bwonna buva ku kamera. Bwe munaatereeza ekyo ekintu system ya mwegenda tereera mu ababiri kamera bwe buzibu. Buli omu ayagala kulaga mukama we nti yasinga okukola. Ate bwe baali babawa emirimu kyovula bebiseera ebimu Namere simunenya. Mukama we yamugamba nti ekyamwesa ogwo omulimu kuyomba strictly kwali kuyomba kuvuma bantu oba okitegeera. So kati yete yayawula kuyomba nani, kuyomba ne bano bebakebera mu buli bwenguzi oba nono Balamu gwe bali naye bamutwaliramu. Kati ye Namere ayinene enkola ya ata nani akuba bukubi oba mboko ya mugongo oba ya kulubuto ezensonga. That is a story for another day. Kamera mwagisusa nnyo. What you're doing is not right. Honorable ministers abebitiibwa Balamu ne Namere owulira enensi si esinze okulwanyisa obuli bwenguzi mu nsi yonna Uganda. Ate si mmwe musinga. Waliwo ebintu bye mulina okukola n'engeri gye mulina obbikolamu fene tulaba bulabiriza ati naye kasita mwasalawo buli kimu kisa ku kamera nga tekinnatuuka emmere tennajja ogituteeredde ku sowaani. What do you expect? Kikyosuubira mugenze mucungacunga abantu abali tekiniko
ogenze ku musajja engineer omulamba omubuuza figures ez'okumukumu omutadde ku nninga wano tulinawo blocks meka zina kubeera classroom meka obusawo bwa sementi bumeka emisumali mwakozesa emeka mwakozesa gya katiko mwakozesa gya mbalala osegede. So as a human being ebyo ebintu babiwandiika ne bakola report. If you need a report jangu ku site mugende mu office buuza engineer buuza simanyani bayite osegede yito omusawo abakulira muyite mu office mutuule nga kamera teziriiwo tujja kufuna results entuufu. N'ebyo ebintu by'okujja ne mutyobola abantu omuntu ono bamusibe nono bamusibe namere nga tebamusibye kuba nti kinabadde mmanyi nti ekiddako namere bamuse ku mpingu because tosobola kubanja gy'otaawola ekyo badde okimanyi. Nze kyo kintu senga wange alina gwe yakigamba tosobola kubanja gy'otaawola era bano abakazi babakubanga ddala kituufu sente tebaziwaayo. Ontegedde sente mwasasudde zaaki bwe kiba si kituufu nti abakazi tebabanja omuntu abanja yeekubidde enduulu. You people kamera ebalabisizza bubi. You're looking bad in front of the cameras. Muyombera maaso ga kamera mwenna muli babitiibwa onayogera A onayogera B tetumanya ani mukama wa munne. So we don't know what to take which is which. Kiriwo ekituufu mwenna mwagala okulaga amaanyi oba okitegeera. And one of you ayogera nnyo. You talk too much. I don't know why. Oyogera nnyo. Onawa oda ndala nonawa oda ndala tetumanyi tugende na kiriwa. Kamera egenda bakozesa ensobi oba yabakozesezza ensobi nga si wala nnyo omu ku mmwe yaswadde dda. Omukazi agamba sente naziwaggwe n'omusajja agamba sente naziwaggwe fo babiri byali bya simanya gavumenti. I gave you the money era at the end of the day sente muziwaddeyo obuswavu obwo and the following day mwagala gwe bawa sente n'ozisesema kati ate okwata omuli w'enguzi omubbi. Tosobola kwata muntu kawunye mungu otamidde. You cannot. You have no right. Oba tosobola kwata muntu kawunyemu nga naawe otamidde kyentegeeza already waliwo akwesibyeko nti yakuwa sente. Kati the following day okwata omuntu nti yalidde enguzi okwata omuntu nti ya constructing oluguudo sente nezitawera. Do you think that makes sense? Kati fe abasoma tuba tetujja bikkiriza tugamba nedda. You step aside until further notice we move. Kamera egenda simanyi lwaki Honorable Minister Bara mumuludde mu kamera myaka 14 oli mu kamera mu bivulu mutunze kasooli mutunze ticket mutunze soda muli mu kamera. At least senga kati oli used of the camera atomanyi ngomanyi n'obubi obugirimu nti wogikozesa obubi ekwokyesa kati mwayokyeza. So the following day togenda banja muntu accountability nga nowo yennyini yamulemye okuwa mpaka emwasesemye sente era akakazi ako kananyini sente tekaba kuba solid. Muganda and I'm very sure tekali kokka waliwo akali emabega zeni omuto gwange gukola abakuba ordinary ezo senga takyabanja naye bakwaliwo amuli emabega njozaagane mulabise mwe bennyini mwabeerwanyisa gwe tolowooza nti omukazi yavudde out of the blue bamuganda genda okuba emmeeza gwe tunatuuka ku stage wet we are going to back you up tukuwe full back up. Sente teyazifunye andi tekyakomye ku kya sente kyokka kati ffe naffe tukubamu ebituli mu gundi yammwe mu ababiri tubakubamu ebituli ne tugamba kati ono waaba naye asobola okukola bw'ati ate agenda anyoole inginiya weeka yoemayuge agenda anyoole inginiya anyoole omusawo w'ebukakkata. Kyakubiri muyiga okuwuliriza. Bala munkulaba nnyo obuuza omuntu aba akyakunnyonnyola nti oyo agende wansi w'akabangali. Kati onaafuna otya accountability onaafuna otya sayidi y'omuntu ng'omuyingiza mu kabangali. Learn how to listen. Tuwuliziganye bw'aba mukyamu asibibwe bw'aba mutuufu ensi etambule yaahe. Bino ebintu by'okulaga amaanyi in front of the camera it is wrong. Nze mbabuulidde obubi bwa kamera mbumanyi. Kamera esobola okukozesa ensobi anti you want to prove a point. At the end of the day you make mistakes n'oyokya. Azungu ne bweba oyina ne fighting $1.5 million osigala okyasosolebwa ne bw'otuula ku ntebe eri ennene. Basonyiwa abazungu. Naye wano ekyaddondo
ewange tebansosola ffenna baddugavu nenga akaseeri nanona muwogo kanditeke wakandyeko era nga bwenzayo muwogo bwe mbaatisa byakuyiya ffe twakulya ku street Sesanga omusajja ono era kati gwogera ofuuka sponsor so ndi mu bulimi balinga free delivery oli agala kawunga nyama ya mbuzi okuba bukubi simu nga bijja ku mulyango. Oh, are you the one who conducts the Mulinza farm beef distribution? Like that kanange ndi Mwami Sesanga mbadde sakola nawe kucha marketing. Sesanga marketing ye noonya naye tujja kulaba. Uliriza Sesanga tunaba gwogera soko sponsoringa program Paluka ebintu bino Sesanga bimubuulire bulungi abitegeere kuba abitegedde naye kati tulinze kubiraba nga abitegeerera ddala. Sesanga kenyini bizinesi ya Sesanga njagiranga ku bwereere nabikole tubirabe wano ebintu bitegedde. Sesanga kati enamba ya Ashbag yereta kato Ashrafu njiinayo nagifunye dda tuli kumuweereza buyambi nina kati neyafaluku njiina yenga omusajja wange Ashbag mufolowinga yengena kunyingiza ddala kuva dda we yadda lindako ku kyomunoonya Mwami Sesanga soka omuteeko ssente Mwami Sesanga kyogambe nambo panga kati mpango ojuza contact book tuli mu kusonda nogambe yapunda ojire yagoza nze simanyi bino byakwewanika ngeya ngenda kwesonda nga muganda wange nze ndiwako yasina bino byakwewandika ndi musajja wa wansi njiira 10 tulusiima tetugambe kyonna kyotuteekako ssebo tujja kulaba sijja kwetema sijjanga bali abasomiliyoni emu ngenda kusobola banange you put Osin DJ up ono wa UK teka wagulage naye kamberekereze leero tamuwa mitima Sesanga otukoze wamekubeerakanaseri oba okwata tokyusa ddala. Hi Osin, that's my friend. Osin DJ, hi. Osin DJ tuwesente tulikola agamba ati Ashbag Chagamba baba Osin DJ abeerawa. He's in London. I'm good. Osin DJ twagala sente za kamera gwe tukwagamu omanyi SC events SC events kati Osin DJ gwe tukwagalamu sente za kamera podcast ezo enyo bulungi kale tuziteekawa enamba yiyawo ku gundi ereta Ashraf kato Ashraf nene ya manager wa Penge yandigisomye tumusuuliridde nnyo. Nakugambye opininge enamba ya manager. Enamba ya manager kanjipininge wali ku window ya Penge. Okitegeera manager wa Penge bwe guli jajja neme kubanga kano twakagobye ffenna kuva ki Osin DJ oli ku initiating. He's gonna me Ashbag tereza kamera network tebula Osin DJ navaako wakati sawa zimenu kamera tujimaze tereza ziseti kamera tujimaze twetaaga jimbo twetaaga ekitaala lwingira iti biki byonna kusipika bikoze bitya. Waliwo omuwala atunda very nice items for setups for podcasts. Lindako ojja mukolera akalango asooka jje nakuba kalango Justin ndikurecommend wano Uganda muyita jje wano muyita jje ndabika mumanya amanya okujja ku TikTok n'abiraga nga abitunda. Yes kali akawala katu I know that girl ne Oscar Kampala bamuse wagulu agenda tuwa sense. Leta Oscar Kampala Oscar Kampala mbuzeeko ebbanga ddene naye aliwa Oscar Kampala muleta atuguzeeko. Leta Oscar Kampala
Dija myansiza abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.